Ufuzo omukulembeze w'ekibiina ki PFF era yaliko mulodi w'ekibuga Kampala Ssalongeryasu Lukwago akomezeddwa mu kkooti emakindye ku musango okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Basemera Sarah ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kwawedde nga kyokka lulaze nga bwe waliwo ennongosereze zaakoleddwamu mu ngeri y'okutereeza amannya n'ebikwata ku Lukwago era nga wano omulamuzi asabiddwa okuddamu amusomere buto omusango omulamuzi n'ekyakoze. That before joining PPF, that is People's Front for Freedom, the accused was a member of the Democratic Party and Forum for Democratic Change. Dalo omuvunaano nga lukulembeddwa mu Medali Lubega Sseggona lusabye omulamuzi nti nga tannasindika muntu waabwe mu kkooti enkulu okutandika okukozesebwa baagala basookera munnyonnyole ku mbeera y'obulamu bwe nga bw'eri. Bano bamusomedde alipoota eyakolebwa ku bulamu bwa Lukwago okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ne bamusaba ayise ekiragiro ono atwalibwe mu ddwaliro gye yasooka okujjanjabibwa mu ggwanga erya Buyindi asobole okukolebwako ku ndwadde ezimuli obukiika. With an order that the prisons authorities transfer the accused person to Fortis Memorial Hospital in India under guard and protection, the same way he was guarded in Mulago, that he be allowed the caretaker in the form of his wife. Sseggona asabye omulamuzi alagira bamakomera oba gavumenti okugulira Lukwago piro ye egambibwa okwonoonebwa abasirikale mu kkomera Luzira gy'ali ng'eno ye yamulagirwa abakugu okwezizika olw'embeera y'obulamu bwe ng'era wano naye Lukwago alaze engeri piro ye eno gye yayonoonebwamu era n'ategeeza nti olw'okuba teriiwo asula teyeebase. It is charged, properly charged, we charge it with a criminal charger. This, then there are speakers inside here. So once you are sleeping here, you put in this ear, that sound you have heard comes into this ear to soothe the ear so that you can sleep. So that's the way it works. Now they removed the speakers and those other chips inside, which they are not the ordinary speakers. These are high-tech kind of whatever, which are inside there. So they dismantled it. Lukwago era nnyonnyodde embeera gy'ayitamu ekireetedde n'abamu ku babadde mu kkooti okuyunguka amaziga. So the prayer is him to be taken to India? Yes. Yes? Under God. And you watch the more I delay, I'm advised, the more aggravated. Lukwago ategeezza nti mwetegefu okukozesebwa nti kyokka ayagala kino okubaawo nga mulamu ng'era embeera singa esigala nga bw'eri kati agamba nti obulamu bwe buli mu matigga. I'm incapacitated. Where I am even moving from the place where I'm detained to the reception is a type of work. But the government can work out mechanisms of getting in this facility so that I stop using these sedatives which are not only addictive but dangerous to my life. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Judith Nyamwiza lutegeezezza omulamuzi nga mu kiseera kino bwe watali kyayinza kukola ku nsonga za Lukwago kubanga zimuvudde mu ngalo okuggyako nti ono addukire mu kkooti enkulu gy'asindikiddwa gy'aba yeekubira enduulu. DPP has stopped my powers in this particular file. DPP has taken over and committed the accused person to High Court. Omulamuzi oluvannyuma asomedde Lukwago obujulizi obuleetedde oludda oluwaabi bwe lugenda okwesigamako mu kwoza omusango guno omuli ekyokuba nti Lukwago yamanya ku ky'okwagala okulya mu nsi olukwe okuva Dr. Kizza Besigye, Hajji Obedi Lutale, Salamu Musumba, Ibrahim Ssemujjungana n'abalala wabula nti n'asirikira amawulire gano. AW to Salamu Musumba. AW had a conversation with Salamu Musumba by Zoom call and the proceedings of this meeting were recorded by AW. During this meeting, Salam Musumba requested for the trade that Salam Musumba subsequently requested for a meeting with AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused, Elias Lukwago, Honorable Ssemujjungana, Lubega Mukaku, and Charles Romshana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. Obujulizi buno oludda oluwaabi lugamba nti waliwo obutambi olulina ng'abamu ku bawaabirwa n'abalala batalina bakukwatibwa nga bali mu nkiiko ezaali ziruka olukwe olw'okwagala okumamula ku gavumenti efuga kuno okutta Pulezidenti Museveni okusaba buyambi bw'ebyokulwanyisa ensimbi n'ebirala. This meeting were recorded by AW and the recording shall be relied upon at the trial. Oludda oluwaabi lwongeddeko nti Lukwago engeri gy'ali pulezidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi kya PFF kyeyoleka lwatu nti byonna ebyali bigenda mu maaso yali alina kyabimanyiiko. Wano omulamuzi wasinzidde n'amusindika mu kkooti enkulu mu lutuula
lwa kkooti oluddako okutandika okukozesebwa nga kino kitegeeza nti essaawa yonna waakusimbibwa mu kaguli ka kkooti wamu ne banne babadde awolereza okuli Dr. Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale. Having said that, Council Elias Lukwago, you committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. Omulamuzi ku bisabiddwa Lukwago ne bannamateeka abawadde amagezi okweyuna kkooti enkulu era nti akimanyiiko nga bano baateekamu dda okusaba kwa Lukwago okw'okweyimirirwa. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka we Medard Lubega-Sseggona. Ekitweraliikiriza n'otutiisa ly'ebbanga lino ettono ly'anaamala nga galiddwa ate nga mulwadde naye tetutya musango kumusinga kubanga tukkiriza nti teyaguzza. Oluvannyuma Lukwago addiziddwa mu kkubiri luzira mu bukuumi obw'amaanyi. Kigambibwa nti Elias Lukwago n'abalala batannaba kukwatibwa wakati w'omwaka gwa 2021 n'omwezi ogw'Okuminoogumu mu mwaka 2024 nga basinziira mu bitundu eby'enjawulo okuli Nairobi Kenya ne mu disitulikiti y'e Kampala mu Uganda. Bamanyaako nti Joel Wakayima, Frank Shirere Atukunda, Ajobedi Lutale ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe balina ekigendererwa eky'okuvundika nti gavumenti efuga kuno kyokka nti olunaasirikira amawulire ago n'atagawaayo mu bantu abakwatibwako. Anishina Kayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalingirire.